Mugamba mutya abali ku channel yaffe etibwa Chayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso negyegattako. Waliwo munnaffe ono yambuuzizza ekibuuzo, wambuuzizza nti kirungi okukozesa obugoye bw'obbuliri nga totadde mu ddagala. Wambuuzizza nti kirungi okukozesa enkumbi ezo nga tozitadde mu ddagala, nga toziwanze mu ddagala. Ekyamazima obugoye obwo si kirungi kubukozesa nga tebuli mu ddagala. Kinyinza okuddamu gwabuuzizza ekibuuzo ekyo. Obugoye obwo mu abakyala ndowooza mubutegeera. Omukyala yenna omufumbo gw'omwana omuwala olugenda mu bufumbo bw'oti obeera oteekeddwa okufuna obugoye obwo bwe tuli mu kwogerako, abasinga baziyita enkumbi. Enkumbi ezo oba obugoye obwo bw'obeera obufunye tekyandibadde kirungi kutandika kubukozesa nga tosoose kubuteekamu ddagala, kyekyandibadde ekirungi. Olw'ensonga nti obugoye obwo buli bw'obuteekamu eddagala nga tonnabukozesa kiba kikuyambako, obeera obuyambyeko okubufuula obw'emikisa wamu n'okubufuula obw'omugaso ku ekyo ky'ogenda obukozesa. Nga bwe mukimanyi nti abasajja baakutaayiza. Obugoye obwo bulungi nnyo singa obeera obutaddemu eddagala eryo ery'omugaso. Buba bujja kukuyamba okunyweza omusajja oyo, okumunywereza ewamu, okubeera ng'omusajja akwagala, okubeera ng'akulowoozaako. Obugoye obwo bulungi nnyo ku nsonga eyo, n'olwekyo kikulu nnyo okubukozesa ng'osoose n'obuteekamu eddagala. Eddagala eryo nzize ndibateera ku channel yaffe eno Chayiti. Osobola okuteekamu eddagala eryo ly'obeera osobodde okufuna. Okusinga okubukozesezaawo nga bwereere, funayo ebikolo by'eddagala ne bibeera bikolo 4 beera ng'obiteekamu kibeere nga kikuyambako. Eddagala eryo ly'osobola okuteeka mu bugoye obwo kanziremu mbeere nga ndibabuulira. Osobola okufuna akafugankande kalungi nnyo okukawangisa enkumbi. Osobola okufuna akasambandege, n'akasambandege ako nako kalungi nnyo okukawangisa enkumbi, wamu n'akatakula. Akatakula nako kalungi nnyo okukawangisa enkumbi. Omukaabira nagwo mulungi nnyo okuwangisa enkumbi. Nabbugira ne nabbugira oyo naye mulungi nnyo muwangisa enkumbi. Kayaayaana ne kayaayaana naye mulungi nnyo muwangisa enkumbi. Amaduudu, gano amaduudu osobola okufuna ebimuli n'ofuna n'ebikoola. N'amaduudu malungi nnyo 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 okugawangisa enkumbi. Lulimi lumu, mubeere nga mwogera olulimi lumu. Nga bwe mbagambye nti enkumbi ezo oba obugoye obwo bw'omu buliri singa ofuna eddagala ery'amakulu ery'omugaso buba bujja kukuyamba okunyweza obufumbo bwammwe, okunyweza okwagalana kwammwe. Kati nga bw'owulira lulimi lumu, mulungi nnyo naye okumuwangisa enkumbi ezo. Mubeere nga mwogera olulimi lumu n'omwami wo. Akasekera, omwami oyo abeere ng'akusekera obudde bwonna. Kwegamba abeere musanyufu. Akasekera nako kalungi nnyo okukawangisa enkumbi. Olusiiti, n'olusiiti olwo nalulungi nnyo okuwanga enkumbi. Akabba mutima, n'akabba mutima, omutima gwo gubeere nga gulowooza ggwe wekka. N'olwekyo n'akabba mutima ako nako kalungi nnyo okukawangisa enkumbi. Osobola n'okufuna ekimuli ky'ejjirikiti, naye ejjirikiti erina okubeera nga tebalisuulangako mbwa. Ekimuli ky'ejjirikiti nakyo kirungi nnyo okiwangisa enkumbi. Ekyamazima ddagala lingi ly'osobola okugattagatta n'oligatta wamu n'obeera nga oliwangisa enkumbi, oba n'obeera nga oliteeka mu bugoye obwo bw'ogenda okukozesa mu nsonga eyo ey'omu buliri. Abakyala mubitegeera. Eddagala lino obeera oteekeddwa digatta wamu n'ofuna akabaketi akantu n'oyenga bulungi nnyo, n'oliyengera wamu. Bw'omala amazzi ago gasengejja bulungi. Bw'omala ofuna ebbaafu endala empya, ogula ebbaafu empya n'oteekamu amazzi nga mangi mu bbaafu eyo, n'oddira amazzi gano ag'eddagala g'osengezze, otoolako ekikopo nga kimu n'okiyiwa mu mazzi ago g'otadde mu bbaafu. Bw'omaliriza kwata obugoye buno beera ng'obunnyika mu mazzi ago g'otadde mu bbaafu mw'oyiye eddagala eryo. Beera ng'onnyikamu obugoye obwo nga bw'obuggyamu, bunnyikemu nga bw'obuggyamu emirundi ng'ena, n'oluvannyuma beera ng'obwanika bukale bulungi nnyo. Ekirala, waliwo n'enkola endala gy'osobola okukolamu eddagala eryo nga tonnabaddeteeka mu bugoye obwo. Olyanika bulungi nnyo, lyanike mu nnyumba. Bw'oba mu kisiikirize ne wava omusana liba lijja kukala bulungi nnyo, n'olikolamu ensaano. Bw'omala oddikolamu ensaano, kati ensaano eno gy'oyiwa mu mazzi ago g'otadde mu bbaafu mw'ogenda okunnyika obugoye obwo. Kiba kisingako okukozesa eno ensaano olw'ensonga nti abasinga liri ery'okuyenga libalema okukozesa. Mutuuka okunnyikamu obugoye ne bukyuka kkala. Kwegamba entabula ebalema. Kati gwe abatasobodde kukozesa liri ery'okuyenga ng'otya nti lijja kukyusa obugoye bwo kkala, beera ng'okola ensaano. Ensaano yo terina buzibu, tekyusa bugoye obwo. Kyandibadde kirungi nnyo nga tonnakozesa bugoye obwo
so kumala obuteekamu eddagala olyoka obukozese kijja kuba kikuyambako. Kati eddagala lino kisinzira ddagala ly'otaddemu. Osobola okunnyikamu obugoye obwo nga bw'oyogera nga bw'olaamiriza. Osobola okugamba nti kano kafugankande mwami wange njagala nkwefuge ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Osobola okugamba nti njagala onjagale ontamiire ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa. Bw'otyo kisinzira ddagala ly'otaddemu bye bigambo by'olina okwogera. Noonya eddagala ly'oba osobodde oteeke mu bugoye obwo naye nga si kirungi bukozesa nga temuli ddagala. Kyekibuuzo kibadde kimbuuziddwa bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.